Yes mukasaka ntolekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Opushifa Nakawombe njagala wekanye oze mitwalo 5 tunza zifuna mu ddakiika mmeka gobo obala mu ddakiika oba 10 ate zigenda kwera 10 amazima ga Katonda mugulu nga nze Phantom nga lyerinnya lyange tugenda funa emitwalo mu ddakiika 4 tezigenda kwera mu ddakiika 3 tugenda bwekitaba osidda namba agambye embuno 2 minutes lindako nze bwotofuna mitwalo 5 mu ddakiika 2-3 sidda ku TikTok ngobo tukozeewo enjala bwotofuna mitwalo 5 mu ddakiika 2-3 mukadde Phantom mukadde ali ku ffembo banaye enjala banaye enjala mukadde ffe twasiibye tuli okay Shifa mukadde weewunzike gwe tofaayo nze enjala nja kulya Shifa nsumululo osuna nkwade eddakiika 2 nga tufunye emitwalo 5 eddakiika 2 eddakiika 2 ogenda kufunye emitwalo gutandika okutiminga awo mu comment section waliwo agenda okuwa emitwalo 5 agakatonda mu ggulu nkanudde zombi namusaaga n'amaanyi ga Katonda nga blessings abantu Katonda akola olina okukkiriza mukadde ogamba ki Katonda akola ebyamaanyi amiina ate nakyabikola tutandika butandisa ali ku kimukadde Katonda akola wanje nakwade eddakiika mmeka wampadde eddakiika 2 ebigambo byenjogaza binkalira ku mumma nakugambye eddakiika mmeka 2 ofunye emitwalo 5 oba tonnagifuna ndikebera ninze message wano bagenda kuzikuwa abantu abali mu comment awaga Katonda mugula emitwalo 5 kyo nkikubulidde kozi nga sinze Phantom akiriza Katonda muda ninze ka message nchekinge kandabe nze Phantom akiriza Katonda Nakawombe Shifa Airtel mugiwandiikewo mukwagala wano nze kugaba bagenda kwa emitwalo 5 oze bili kitundu kozi nga Katonda gwe tukkiriza mufu bajja kuzikuwa olaba ogenda funa emitwalo 5 nkubulidde aga Katonda mu ggulu alina okwambala wano nzije naye nga oli wankugambe wendi wano nzija ofunye emitwalo 5 bato soko mala okwambala ojje nkugambe bayinza okuba bataddeko na nnyingi tonkubye omutima wuuyo Deza ataddeko 7 Flavia n'ateekako 5 waliwo omulala bannaye kamukebere abantu 2 baweereza 7 Flavia atuwadde 5 kandabe waliwo n'omulala nakugambye Katonda dabayo Phantom abantu 2 baweereza 5 era abantu 2 Deza aweereza emirundi 2 kitegeeza yaweereza 7 times 2 katolina sente meka yes wandiika 7 emirundi 2 n'5 emirundi 2 nsumulo sunanzija linda ko nsumulo sunanzija olina sente meka tugambe toto tulina milioni 2 mu emitwalo 6 tulina milioni 2 mu emitwalo 6 mu 9 mu 10 Shifa wana milioni 2 mu emitwalo 6 mu 9 mu 10 sibe kiri yes sebo kali Shifa nkulayirira amazima ga Katonda mu ggulu ngandi wano ku live eno aga Katonda mugundayire motoka okunkuba enzite bana ekyo tokirayira Phantom nenda kujja ku live tuweze milioni 3 aga Katonda kirayira maaso ga Katonda no I'll send 100k also in few minutes waliwo agenda tuwe emitwalo wanje yes sebo uliriza nkulayirira amazima ga Katonda mu ggulu awo otudde ogenda weza milioni 3 ndayira aga Katonda mu ggulu ogenda weza milioni 3 ogenda weza milioni 3 amazima ga Katonda tubulayo 3 mugumu tubulayo 3 mugumu tuweze milioni 3 ogenda ziweza zibulayo tuweze milioni 3 mwami Gadi muteeke Airtel mugundi Barania Rumaiso wanje Tifa ulo mukadde oyo tugenda weza ogambye milioni 3 yagala ziwere yes sebo nakedde teeka amavivi ku ttaka buli lunaku nsabira abanaku ogenda zifuna ekyo nkubulira bannaye ogenda funa milioni 3 okuzaako emitwalo
Lirasinga. Asatu mugumu gegabulako tuweze miliyoni 3. Onaye Katonda ali waggulu ogenda zifuna. Aga Katonda mugumu. Naye Mukama abawo omukisa. Oyagala kuweza miliyoni 3. Oyagala kuweza miliyoni 3 olina mmeka? Nina miliyoni 2 mu emitwalo 69 mu 1000. Tubuzaako asatu mugumu. Ogenda kuweza miliyoni 3. Amazima ga Katonda yeyo mu comment section ereta nakawombe shifa bagitaddeko. Shifa. Wanje. Ekigambo tekisoboka kirekera okutuyisa mu kamwako. Gamba kisoboka okuweza miliyoni 3. Aga Katonda. Kisoboka linnya lya Katonda. Kisoboka linnya lya Katonda. Shifa. Wanje. Obedda gwe mulindirira mama nzija. Yes. Evangelist Joanna omutwalo ngulabye, thank you. Tunonye emitwalo 3 tuweze miliyoni mmeka? Tuweze miliyoni 3. Nzija Shifa. Tekawo omutwe birungi. Ningo tunywe. Ngenda ofuna miliyoni 3 obadde ki? Bannange, ono biki byawandiisa. Oba abuze mbono omwana ye yayimba oluyimba lwa maama yafa. Waliwo ababuze. Kanteekeko kamera, mpeereza kamera. Nyungi olabika waakajja ndowooza ku live mukwano. Shifa. Ozze Katonda bano akava waka kati. Nkebera bisumuluzo byange sibanga mbisudde. Kanze jemala okola ebisumuluzo kale tulinze waliwo atugambye agenda tuwayo emitwalo 10 agenda kuleeta ennamba Alinda Benson naye yeye Catherine Nwagaba tulinze mukwana emitwalo 10 agambye alina tuwaayo 10. Nyunja ali buli tolina nanko bantu nga bali buli balina ennaku yaabwe alwadde obulwadde bumuluddeko asula bubi wa wano weebaddeyo baka ku kiwempe ennyumba yeeyo. Shifa. Wanje. Kakati nnyingiddewo maama nzize. Bannaye Ati mbadde enva kakati nzuno nzize. Ogenda kunteekako mu kine nawo ddakiika emu. Tweyanzizza obudde bw'otuwadde. Tusonde ssente z'omwana nange nzuno nva buvi mu kayumba waka. Yes. Bassebo ne bannyabo. Nsanyusa okubalako olwaliiro. Obwedda neebase. Naye nga weebase. Nga tetwebase olw'okuba munoonya obuyambi. Kaakati bw'ofuna 10 ombuli obuzaako meka? Tunoonya emitwalo 3 tuweze miliyoni 3. Tunoonya emitwalo 3. Tuweze miliyoni 3. Tuweze miliyoni 3 si bwe kiri? Yes, sir. Nzuno ngenda mu mmotoka kati. Tuzisonde kati. Tugenda kuzisonda tutya. Tunoonya emitwalo 3. Tuyambe family eyo gyegibulako gyokka bagende mu break. Bassebo ne bannyabo. Mwena abalaba share Shifa Nakawumbe. Tulina omwana gwali mu kuyamba boolengerawo family yaabwe yeeyo. Leero nange sikoze live mbadde nawumuddemu. Ne mbadde mpita n'ensanga abayamba ne ngamba koze eno egaziye. Tunoonya emitwalo 3 era nga tugenda gafuna mu ddakiika ntono nnyo. Era nga mbadde mbasaba mwenna tuzisonde mu ddakiika 3. Shifa akafuna meka? Nfunyeeko emitwalo 2. Kamala okujjako. Nfunyeeko emitwalo 2 okuva ewa Mariam. Giwandiike. Yes. July Benzirabye, thank you. Ndozerese Mariam. Ku mitwalo 2 miliyoni 3 ezo tokwatako zibeereza nnyumba strictly. Tunonye emitwalo 2 wano. Nze ndeese omutwalo omulala gumu. Iye. Tuboba ofuna emitwalo 19. Katunoonya 19 otuwadde omutwalo. Otwalo omwana oyo mu ddwaliro. Zire 3 tozikwatako zo tunoonya za nnyumba. Kalingenda kwongera omutwalo. Bannaye tweyanzizza nnyo tweyanziza. Kasooke nkuwa omutwalo gw'eddwaliro ogw'omwana oyo Birungi. Bino miliyoni zaabwe 3 bw'onoonya akayumba. Enkya okalagire abantu bagenzi nawe enfuli beera ng'onoonya ku kyalo. Obudde wadde buzibye. Tusule nga tufunye eddwaliro omwana oyo obulamu tebulinda. Eddwaliro ngenda nakati olukwata bwenti ngenda. Amalwaliro gakala 24 hours omwana oyo tali bulungi tali okay. Naye kyembuuzaamu amalwaliro oyo n'ofuna wali seefu. Njafuna ngenda vuga nzireyo.
jukira ovuga munda 1 hour kati ngenda vuga 1 hour from munda nzire wali town enneneko nagalabye n'ogalaba nga nzija but nzira mu town ennene kati kimanyi oba tusobola okuzibya n'omutwala enkyanga bukedde tusule nga tufunye ezeddwaliro era osule ng'okola ekirongo okola yaki nsobola omutwala mu ddwaliro nange nga bwe nkyagingako kuba jjukira teri muliro teri masannyalaze kikola mu katawuni nkyagingeko ku byenkyaginga nfune kandozi ekiro nsobola okukomawo ku live kakati lindako mbuuza abantu abali mu comment section bameka bagamba ntusobola okusonda emitwalo 2 ag'omwana agende mu ddwaliro nze ndeese omutwalo sirina nange ng'omuntu sirina n'emiliyoni 3 tozitoolako kubaza nnyumba ezimala twetaaga ssene nga mmeka eddwaliro at least kuba naye ne mukadde naye bw'omutunuulira naye twandigenze naye ne bamukeberako nedda mu ddwaliro twetaaga spendinga kigenda kusoboka twetaaga ssente meka ez'eddwaliro bw'oba olaba mitwalo 5 gakola yes gakola kati ku mitwalo 5 ndeese emitwalo 2 amiina mukama akuwa omukisa fana kansooke nkutereka 2 tunoonye abantu 48 emitwalo 5 ag'eddwaliro okole budget awo olabe eddagala biki kati nze kansooke nkuwa emitwalo 2 tunoonye emitwalo 48 yes sebo Flavia Hall agambye kisoboka kati nze ndeese 2 kankuwa 2 gyange iye bambi kansooke nveeko nkuwa 2 gyange nga sinnagenda nveewo ng'owezezza emitwalo 5 ag'eddwaliro medical bills ozikavaringa okulyako biki expenditure twala tugende katukuwe emitwalo 2 bannaye mukama akuwa omukisa tebalina wadde akatimba k'ensiri nga kavaawa olwedde buno bwe buno obuki obuliri okushipa wanje nkipike oba banaye kipike mbatwale bombi ne mukadde kakati oyagala ssente mmeka kati ez'ababiri abantu babiri mitwalo 5 kansooke nkuweereza 2 gyange kankutereka emitwalo 2 tubajjanjabanga n'emmere gye tuleese tebalina we balyanga already balwadde tutandike n'obajjanjaba Phantom ali kuteekako apoozi nze ali kuteekako ssente nange kale n'olaba ono kamale blockinga kino kisa nedda mukwano Priscilla beera positive teri ajja mama bw'ofuna 2 gyange oŋŋambe nze ntandise n'olugendo otandise n'2 siinamu naye ntandise n'2 emitwalo 2 njikuweereza gijjo bwe gijjo oŋŋambe tunoonya abantu 48 yes sir tunoonya abantu 48 tunoonya abantu 48 tuweze emitwalo ameka 5 nze nkuweereza emitwalo 2 tunoonya 400 tunoonya abantu 48 emitwalo 2 tunoonya justice nkuweereza 2 bwe gijjo oŋŋambe Priscilla tebalinamu mpeereza 2 gyange gise Phantom nzirabye 2 Flavia Hall agenda tuwa 10 bw'agambye okay Flavia Hall bw'atuwa 10 tunoonya meka let's push it Flavia Hall bw'atuwa 10 tuba tunoonya 38 tuba tuyina tugenda funa emitwalo 5 nga sinnagenda kati Flavia Hall bw'atuwa 10 tunoonya 38 twetaaga abantu 38 buli omu mutwalo ogenderewo mu ddwaliro enkya mukeere mu ddwaliro Flavia Hall naye ali kuteekako 10 size 12 akuwadde 10 kati tunoonya emitwalo 5 tuba tubulako 38 okweza njagala ogenda okufuna ekyokulya ng'ofuna emitwalo 5 tubuzaako meka tubuzaako 3 meka mu comment section wayinza ovaayo omuntu atuwaayo 2 omulala tuba tubuza 36 tugenda bikola kijja kuwera kijja kusoboka kisoboka ndi wano ku lulwo njagala oweze emitwalo 5 ag'eddwaliro medical bills tuziweze buli ataddeko yenna mukama amugaziize ensawo ye tubuzayo emitwalo 3 bwe tufunayo atuwaayo 2 36 wulira Phantom abantu abalungi Gigi agambye leero lwasoose oba ku live yange tamanyi kozi gye tuliko naye agenda tuwa emitwalo 5 owulira abantu amina katubuzayo mekaawo wandika ne pen tugenda ziweza wandika ne pen tamanyi kigenda weza emitwalo 5 mu ddakiika ntono nnyo tugenda weza emitwalo 5 ga medical bills tugenda zikavalinga tamanyi kigenda maaso mukwana ennamba yene eri ku screen ereeta Nakawombe Shifa wandika ne pen ezijja zobala kakati Gigi bw'atuwa 5 tugenda weza emitwalo 5
tugenda weze emitwalo 5 aga Katonda mukulu tugenda weze emitwalo 5 nze nkubulidde mpeewo ngeze eddwaliro tuzimaze buli muntu mutwalo nno jukira twagala mutwalo kulamba omwana oyo yereta nakawombe shifa ne MTN yeyo ku screen joyagala joteekako zombi zireta nakawombe shifa oyagala emitwalo 5 ga medical bills ag'abaana abo si kyekyo nkulayira zigenda kuwera abantu bagambe tusonde emitwalo 5 zigenda kuwera medical bills emitwalo aga tugende maaso waliwo agambye sending now Gigilava agenda kuwa sending now huyo akuwadde waliwo n'abaana bali mu comment waliwo bagenda okuwa nga bali awo bagenda kuwa ne Charles Walugembe ayinza okuwa Charles Walugembe ali mu America naye ayinza okuwayo Charles Walugembe ono Charles Walugembe we sente nasoma naye Masaka bwe nabivira kwa tekawo namba otwagala emitwalo 5 buli mutwalo abantu 5 tekawo namba Maria mwagenda kuwa 10k Walugembe tobuuza soko seko sente nkulayira amazima ga Katonda mu ggulu Neddakiika 13:16 tugenda kufuna emitwalo 5 ku ssaawa 12 n'eddakiika 2 inshallah aga Uganda okola ssaawa 12 n'eddakiika 2 ogenda kuba ofunye emitwalo 5 ag'omwana oyo n'omuzadde bagende mu ddwaliro ku ssaawa 12 n'eddakiika 3 ogenda kuba ofunye emitwalo 5 aga Katonda mu ggulu wali wandiise bali tuwadde wadde olijjeeko luli lirye 10 waliwo akuweereza 2,000 nagundi akuwadde Charles Walugembe akuwadde amazima ga Katonda mu ggulu kino nkirayira nga ntya Katonda ku ssaawa 12 n'eddakiika 30 efamire eno egenda kuba efunye emitwalo 5 obudde bwe nkuwadde ya mwana we wa myaka 4 aweereza amwadde 2,000 yes thank you mwana we wa myaka 4 ziweereza zijjanjaba ow'emyaka waliwo n'akuwadde omutwalo kati ngenda kugamba kino ku ssaawa 12 n'eddakiika 3 ogenda kuba ofunye emitwalo 5 ate nga sirimba aga Katonda mu ggulu mutunde mubeerewo mulabe Katonda bw'akozesa abantu ziri mmeka ze wakafuna tulina tutu sente mmeka atwagala ezeddwaliro twagala emitwalo 5 ag'eddwaliro aga Katonda mu tugenda weza emitwalo aga ku 12 kitundu kozi nga gwe tofukamira wansi n'osaba bw'oba oli musabi Katonda akola ebintu banne tweyanza Walugembe pancha n'omutwalo tugulabye Walugembe Charles anti nze muyita olina mmeka kati yes wandi ku mutwalo anje twagala emitwalo aga tulina emitwalo 18 mu mmeka mu 12 ndabira aga Katonda mu ggulu kozi nga tetuteeka amaviivi ku ttaka kusaba tulina 10 tubuzaako mmeka okuweza 5 lindako kati kozi nga tetuteeka amaviivi kusaba oyo ali waggulu aga Katonda mu tugenda weza emitwalo 5 ku ssaawa 12 n'eddakiika 2 muka Katonda simula omutwalo gwa tekewo 10 zaleese ekitegeeza line 10 lirye kati 10 lyo lirye litanajja lirye twasinakulayirira ntudde wano wenyini wentudde nga sifuka kozi nga tuteeka amaviivi ku ttaka kusaba eryasoose terinajja 10 twakafuna erya panchano oli gwe wasoose owandika ne panchano tezinna meka zino z'omwana zigenda wera emitwalo 5 ez'eddwaliro ne maama we amazima ga Katonda mu ggulu zigenda kuwera wano ate nkusiibule tugenda weza emitwalo 5 shifa ekyo nkikubuulira kozi nga siteeka amaviivi ku ttaka kusaba obuzaako mmeka tunoonya 32 kakaaga tunoonya emitwalo 32 mu kakaaga enzigi nzigule enzigi z'omwana oyo nzigule agenda weza emitwalo 5 ne maama we ez'eddwaliro enzigi zaabo nzigule ate tezigenda kweggala paka nga ekizibu kyabwe kiwedde ekyo nno ndi mukkiriza gigi agamba agenda kuba ssente bano bonna 10 gigi sinnaziraba mukwano mpozi nga byadda naye zigenda kujja webeera mugumu oyo ali waggulu ndayira aga Katonda mu ggulu aga Katonda mu ggulu omwana agenda kufuna ssente tezinnajja nakalaba emitwalo 10 Flavia wala akuwadde confirminga Flavia wala agambye akuwadde emitwalo 10 amazima aga Katonda mu ggulu nkiddamu
esente ez'eddwaliro ez'omwana oyo ne maama emitwalo 5 nga muli balamu agenda zifuna male nze mbasiibule ngende aga Katonda mu ggulu obanga okeera enkya n'okuba amaviivi ku ttaka nga gwe kyosaba Katonda akuwe kati simanyi obalavia holo oba za gigi lavia holo yakusindikidde emitwalo 10 ow'Ebungereza yakuwadde edda kati olina mmeka batwadde emitwalo 10 ziwandiise olina mmeka tuna emitwalo 27 tunoonya 23 tunoonya emitwalo 23 size tunoonya amazima ga Katonda mu ggulu ogenda zifuna nve wano ku TikTok ngende ndya emmere ogenda funa emitwalo 27 nkuba amaviivi ku ttaka n'ensaba buli lunaku gigi ezo tezijja katulinde mu switi ogenda kufuna ssente nze nkubulidde ziri zibadde Flavia Hall ne Walugembe ne tunoonya mmeka tunoonya 23 tunoonya emitwalo 23 sizoyagala oweze emitwalo 5 opusifa wanje awo otudde wennyini tovaawo wendi leka Katonda akole ogwo gwe agenda weza emitwalo 23 ezigula oyo mwana agenda funa emitwalo 23 oyo ne maama we oyo bagenda zifuna kati gigi nzirabye tufunye emitwalo 10 from gigi 10 mu 15 zijjayo wandika emitwalo 10 jasi kati obuzaako mmeka tulina 37 tunoonya 10 na mmeka tunoonya emitwalo 13 tugende mu tunoonya emitwalo 13 kansooke ndabe waliwo akameseji wano kati nkulayira aga Katonda mu ggulu zigenda kufunika esserezo omwana oyo aga Katonda mu ggulu tutapinge screen tewali ali positive aga Katonda mu ggulu zigenda kulabika emitwalo 5 ne maama we Rumaiso muwandikewo Airtel ereta nakawombe shifa mu giwandiika yangu ombule ziri mmeka tulina 37 nakugambye kola 12 kitundu nga emitwalo 37 gaweze 5 amazima ga Katonda mu ggulu omwana agenda funa ssente ne maama we bagenda zifuna mulaba Arsenal bwakutankuula Arsenal oyagala zibala miliyoni nakubenjala ennuma mbadde sinalya obuzaako mmeka tulina okuweza 5 ofunayo mmeka okuweza 5 obuzaako mmeka okuweza 5 tunoonya 13 ziri ssaawa mmeka nkiddamu ziri ssaawa mmeka ziri ssaawa 11 dakiika 42 okuwera ssaawa 12 tugenda kuba tufunye mmeka wagambye tugenda kuba tuweza emitwalo aga amazima ga Katonda mu ggulu tugenda kuba tuweza emitwalo 5 abantu bagamba lwaki tezibeera 1M bannayiraba noono kuliko 13 sigenda kulya mmere nga teziweze guteeka waaga esimu yegenda kuzikira kyaji nga bwekyaji muliro namiganda atuwadde omutwalo kati tunoonya 12 katuwuliriza nkwano bagenda ziteekako emitwalo 13 bagenda ziteekako ngoba ku TikTok ng'ombe Phantom todda zezibulako tuweze tubuzaako 12 kifa tugenda funa emitwalo 10 tugenda funa emitwalo 10 tuweze emitwalo aga kanyumire wano wennyini kanyimirire lwakubenjala ennuma naye wagambye ennimba tetugenda weza mitwalo 5 olwagambye mu nnimba kati gwagambye ennimba tetugenda kuweza mitwalo 5 tetweza mitwalo 5 sidda ku TikTok olwagambye mbu nnimba tezigenda wera mitwalo 5 kati nkusibaaga genda kukwata zigenda kuwera emitwalo 5 muwandikewo Airtel masitaani bakosa okulowooza nti tulimba agenda weza emitwalo 5 ekintaasa amavivi ku ttaka buli lunaku mundaba ku TikTok naye amavivi nga kuba ku ttaka ekyo kyo nkisabira bw'ogamba nti zigenda wera mitwalo 5 oswadde enjo nzirabye mukwano thank you tubuzaako mmeka twaziwandiisa omutwalo tubulako 12 tubuzaako mmeka 12 tubuzaako emitwalo 12 kale njagala kuswaza sitaani ali wano tugenda weza emitwalo 5 tuweze emitwalo 5 gwe sitaani ali wano ng'ozogamba tekisoboka ngenda kukulaga nti tugenda weza emitwalo 5 tuuze emitwalo 11 gwe sitaani agambe tetusobola nnimba nkulayiraga kana tugenda wera emitwalo 5 ate mala okulya nkomewo gwe sitaani ali wano agambe tetusobola kuweza mitwalo 5 zigenda wera kifa kwata ekkalaamu memusaagane Katonda gwe olwo mwana agenda weza emitwalo 5 efamire eri okuweza emitwalo 5 kati
mugenda biwandika byonna mu komenti laba tekisoboka ne tugenda kubaswaza ate tubalageko nti mu nsi ebintu bisoboka. Sitaani tabeera wali bantu. Sitaani tabeera wali bantu, ekyo nkirayira. Sitaani tasobola kubeerawo wano taliiwo. Eyo famire n'okufuna obuyambi otaliiwo. Amiina insha Allah. Obuzaako ssente meka? 12. Kifafuna emitwalo 12 oŋŋamba ogenda zifuna. Ena inamba eri ku screen ya MTN. Twabasaba Katonda omulamu. Mu comment section. Buli kimu tukisabira. Buli kimu tukiteekamu essala, buli kimu mavivi tegalimba. Waliwo agambye andabye nga nkwana ebisinga emitwalo 5. Ono omwana asaaga n'osaaga. Nze kennyini ng'omuntu nyinza okubeera obubi n'ate sinza kukkiriza ndi buli kubeera bubi nga nina obusobozi. Erina owe Dubai. Okay. Erina tulinze. Erina my client. Nsobola okubeera obubi. Mama we Galuga. Thank you. Naye ate omuntu ambeera obubi sinza mukkiriza kubeera bubi nga nina obusobozi. Shifa yangu wombulire ngende ndi emmere wamma. Ninze wano. Esente ziweze. Tezinnaba ngenda kugamba. Wano sivaawo enjala ennuma ne wano sivaawo. Wano sivaawo nga tonnaziweza. Nazo olina ssente meka? Wazze nnyina miliyoni. Nekugamba tujja kuweza ssere meka? Miliyoni 3. Ezigenda ku mukadde wagenda okubeera ne tuziweza miliyoni 3. Ennyumba ya sitaani eyidde ogenda zifuna. Tunoonya 5 ga treatment ku 5 kubulako 12. Ofuna obuzaako emitwalo 12. Yes, tugende mu ddwaliro. Ogenda zifuna emitwalo 12 bw'otozifuna nva ku TikTok. Siddamu kukola TikTok. Baba abantu 3 tulinze bakyayinza okutandika mutwalo 3. Obala abantu bali 3. Naye Katonda ayinza okulaga nti abaliko ekyamagero ekyewuunyiso abagabi. Nga baakatuwa babaddeko 210 si bantu baffe. Kituufu. Tusobola okuba nga tuliko 3. Naye nga abaliko omwoyo gw'okusumula bannaabe kuliko abantu 2. Nga 10 tebaliiko omwoyo gusumula abantu. Ekyo nkimanyi. Basobola n'okuwera ebina. Waliwo akuwadde emitwalo 12 nvudde. Kandabe. Waliwo akuwadde emitwalo 12 nvudde ku TikTok. Bakuwadde emitwalo 12 nze nvudde ku TikTok. Nakugambye. Tulinze message. Lindako. Nakugambye ogenda funa emitwalo 12 nze nvudde ku TikTok. Bakugambye ofunye emitwalo 12 nze nvudde ku TikTok. Tulinde confirmation message. Bagambye bakusindikidde emitwalo 12 nze TikTok ongivuddeko. Tulinde tulabe tezinnatuuka. Ate no ngenda kugamba yakala bwe tuva kwako yangu wombulire. Waliwo agambye asindise emitwalo 12. Katulinde tulabe aka message. Yangu wombulire. Yangu wombulire ka message kagenda kujja. Ne bannanga abatannateekako mwangu w'okukyajinga abalala nti balimba. Teekako. Temwangu okugamba abantu ngo balimba. Yangu akanfana bw'entuula wano. Wallahi zijja ogenda oli ekkamere. Naffe tugende mu ddwaliro tukomewo ekiro ku live. Tujja kuma bukando tewali masannyalaze tunaagikolera ku zikando. Kuba nze siddayo ngenda Sulene wa mukadde. Sente tezinnajja bannaye. Kantule mu ntebe kantuleko mu kimoloka kyange wano nga bwe tusonda ssente ombuulire. Nkebeddeyo message not yet. Nkebeddeyo tezinnajja. Tugenda funa emitwalo 5 zigenda kujja. Obuzaako ssene meka? Yeyo Airtel 0702562157 ereta Nakawombe Shifa. Obuzaako ssente meka? 12 ze zibulayo. Yeyo Airtel eya 0702562157 ereta Nakawombe Shifa. Bagane mu cheko na akantu kakati kolebe tuti. Tubuza emitwalo 12. Nyongedde omutwalo.
Amina katunoonya 11 kanyongera omutwalo Gigi bannange weebale kama wawo omukisa you people abalaba sitole ya mukadde twatandikira mwenno mumusanze tumwambazza kubanga bibadde biswaza t-shirt ye jajjeemu nga lwerugoye lumulwayina lulina ebituli buli wamu so twazze n'engoye zino z'olaba bambadde wanje okukebera omutwalo gwange tunoonya meka 11 katunoonyayo 11 sindisa omutwalo mula tunoonya 11 yangu ombuulire nze nve wano nze nsindisa omutwalo kati challenge twetaaga abantu 11 ezizo zirina engeri bwe zanguwa ne Gigi agamba ntuwayo emitwalo ena yes this is the mukadde owachada Gigi this is the mukadde jajja birungi owachada omujjukidde era twaleka agira ebiwogo mbu agenda byanika bibino nsanze byavunda novunda mbu abirinze bikale Gigi omukadde yono tukisazaamu tutagenda kubira tukisazaamu omukadde yono agenda kufuna ennyumba agenda kujjanjabwa agenda kufuna waasula ffe nga tuli balamu omutwalo gwange guzze omutwalo gwo guzze ssebo tusigazaayo 10 n'emeka 11 ze tunoonya emitwalo 11 yes tuliko abantu 306 buli omwatu w'emutwalo kale kikolebe bati buli muntu ali kuno kakigonzeemu buli muntu ali kuno kakigonzeemu mutuwe 12,000 abantu 3 mweve mu buli omwatu we 12,000 kale shifa kwata kayo chota ziba sente meka abantu 3 buli omonga akuwadde 12,000 yes bala 12 times 300 abantu 3 buli omwatu we 12,000 temutuwa mutwalo buli ali kuno mutuwe 12,000 tulabe ziba sente meka Flavia Hall alikuweereza emitwalo 5 ani Flavia Hall Erina ngenda kebera street Flavia Hall agenda tuwayo 5 kyokka obwedda atuwa mukazi wattu Aseno agambe on my MTN agambe on MTN okay I'm going buli muntu ali kuno nawe watu olina kalerete 12,000 kati ate ono CEO wa Pisa agambe ate 600 kaga watu agambe agenda kuwa emitwalo 6 katulabe badde abagambe ziba 6 zibe emitwalo 6 abantu 3 babadde bali kubala toto abantu 12,000 buli omu nga awadde omwana ono 12,000 abafunye emitwalo 6 senga naisonga weereza sente senga naisonga omuzaana senga naisonga omujjukira senga nabisonga yali musho ya shanti kula bonita senga naisonga teekako sente buli muntu ali kuno waliwo atuwadde foto wano ke Gigi buli muntu ali kuno abitire family eno na 12,000 just 12,000 bweziti 12,000 zoguzeemu data weereza 12,000 abantu 3 bane muteekeko mu nnyambe essimu yange eri ku 4% egenda kuzikira mbegayidde ndi mu kyalo kapawa bank anti lwe babibba kano ke nnina kaweddeko dde okalaba kaakano kagamba osigazaako 4% ndi ku tusaba 4% aweze emitwalo 5 kapawa bank mugiraba eri ku 0 yaweddekerawo osigaza meka zisigaddeyo tukusibula ogende okyajinge osigazaayo meka zisigadde yangu wanga tennazikira kati munzikirize enkebere bannaye balance ba sweet sitaani abadde abirinye mwaziwezezza nayeolindako agambe akuwa 5 osigazaako percentage meka aweereza 5 lindako tulabe essimu nga tennazikira 38 okuwera akakadde 38 okuwera akakadde lindako tulabe lindako tulabe akakadde kabwere bannange lindako mpulira mpapa senga naisonga ogenda tuwaayo akakadde waliwo agendo lindako omutima gunkuba katerere wano omutima gunkuba bannange omutima gunkuba mama asano byagambye 38 lindako tojjaako ssimu kwendi ndi ku 2% bannaye nessimu oba yeesobola okunkyajinga girekabere ku 2% togikwatako kwendi bannekanda bazituwa bannaye girekaawo 2% yesigaddeko iye kwendi gira tenterako motoka yake tubuzaako meka jasi tubulako 38 weuje wegula amadinisa awo tubulako 38
kati eri kukyajingako mu mmotoka. Okay, tugenda woze kakati ziri sawa meka kati Uganda. Yes, leta Airtel tulabe naye embeere mu ngalo. Uganda ziri sawa zakakona 12. Zakakona 12. Mbadde nsaba ku sawa 12 kitundu welenga tuweza milioni banange nsaba musabi. Eyange. Waliwo agenda kuwa emitwalo 5 Rose agenda kuwa emitwalo 5 bannabugalo bwavuddeko. Bane tweyanza Rose. Twagala weze milioni bengo weze za milioni nye family ino gule nyumba. Insha Allah. Kati okay. Omutima gunguba. Gundi zimaze ne zijje 12. Kati oyina meka? Erina 12 zituuse Erina e Dubai. Oyina meka mama? Zibadde 38 mutoleko 12. Mwanguwe mama omutima gunkuba. Katunonya 26 tuweze akakadde. Ekyo kyawedde dda. Ononya meka? 26. Ekyo kyawedde dda. Emitwalo 26 gyononya ku bantu abali wano. Okweza sente meka? Okweza akakadde. Akakadde kitegeeza betukongera eri tuba ne miliyoni 4. Omukazi alina kufuna nyumba ya milioni 10 na ebijja kusoboka okushifa. Olika amaanyi. Kati tubuzaako meka okuweza emiliyoni yanguwa okuweza 26. 26 ze zibulayo. Kakona akakadde. Kati nno bwe tukwata enkola abantu bayinza okunyiga ne ziwera 5 gwoba osaaga. Bantu bano bazibu nnyo babi. Bayina empisa embi bayinza n'oweza 5. Tubale tunoonya mmeka? Abantu ba ku TikTok babi nnyo. Tekuli. Toko tubalire nga tuwezeze nnyo tukusibula ogenda obajjanjabi. Tuwumulemu tugende mu break tujja kudda shift endala. Rose Baluku naye atuwadde 5. Tunoonya 21 kati. Tunoonya 21. Rose Baluku atuwadde 5. Tunoonya 26. Tunoonya 21. Yes. Tunoonya 21. Okushifa. Yes. Ziri sawa meka? Ziri sawa 12 ne dakiika 3. Uganda wano. Abankubira banaye temunkubira ndi ku live, please don't call me. No, they are calling me. Temunkubira baddiat. Obuzaako meka? Tunoonya 21. 21 ze zibulako. Tunoonya emitwalo 21 omulundi gumu. Yes. Emitwalo 21 emirundi 2. Emitwalo 21 emirundi 3. Emitwalo 21 emirundi 4. Emitwalo 21 emirundi 5. Mukama akuyamba ozifune mama. 21 ze zibulako. Mbadde mpita PA wange omubuuza just gwe bibo bali wala babange baba no ku live tuli kukyusa nsi omulala abaddeko Walugembe Charles nasoma naye Masaka Town College atuwadde 10 fanto muwulira byakola be banonze ba obbi bange just ababo baliwa ababo bakyasoma Jambo. Kale tata. Mwebale tata mukama abawo mukisa jazeewo. Mwebale ddala. Mugambe mukadde ebyo byateredde. Abawe kyasinga okwagala tata. Kale ddala kyemusinga okwetaaga. Mwebale okola. Mwebale kundaba amaaso. Mwebale ddala banange. Buli alina wajje mukama amwongere kyasinga okwagala. Naffe tukwagala nnyo mukadde obeere mulamu tukwagala obeere mulamu. Amiina. Katonda akwongere second chance. Kale kakati okushifa mukadde musibudde. Tunoonya miliyoni 10 mukadde afune wake ewuwe nga wuwe. Shifa oba osudde miliyoni 5. Tusonze miliyoni 5. Bannange abantu mwenna abatusobozesezza nga kwe muli bannange mwebale. Kuvira ddala kwaleese olukumu wanje. Nakusanze olina kakadde ng'abantu baganya okunega abajja kuwa kati nkulayirira. Olina okunoonya akapolo akayumba akawedde akalayisirayise eyo. Oba e Kampala nga bwe kimu kiwedde omukadde omuggyeko engalo.
bambi mukkirize katubasiibule olumva abakulaba mukama abawe omukisa bambi mutwale nnyo may God bless you miliyoni 5 tugende nze ndi eno ngenda bikola byonna ddwaliro tugenda kunoonya kayumba byonna tugenda bikolako mukama abawe omukisa. obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ninaabagereka w'omukwano Hope Shifa Nakawombe tusisinkane nate